Abajaasi ba Uganda People's Defence Force mu bufunze UPDF 54 okuli ne Kamanda Lieutenant Colonel Edward Nyororo be baafiira mu Somalia oluvannyuma lw'okulumbibwa abayeekera ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi oguwedde mu kaweefube gwe baalimu ow'okweddiza enkambi y'ekifo kya Bulo Maria eyabatwalibwako abayeekera ba Al-Shabaab mu Somalia. Bino byakakasibwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni gye buvuddeko, wabula UPDF yasooka kuteekebwa mu Mogadishu ng'ennaku z'omwezi 27 wansi w'ekibiina ky'amawanga amagatte era omukago ogwa African Union Peacekeeping Mission mu Somalia nga kati wetwogerera guyitibwa the African Union Transition Mission era mu Somalia gwe balimu era y'ensonga lwaki bakyali mu ggwanga lino. Wabula ku nsonga eno yennyini Isma Kiryanga yakulira ekibiina kya Young Democrats era nga ye mukulembeze waakyo ku lukalu lwa Africa asabye Pulezidenti Museveni okutangaaza eggwanga lwaki abajaasi ba UPDF bateekebwa Somalia oluvannyuma lw'ebbanga lino lyonna nga tebadda kw'aboobwe. Amagye ga UPDF gakyakola ki e Somalia era lwaki ge gasingayo obungi? Ono ategeezezza nti emyaka 16 abajaasi bano gye bamaze Somalia liwanvu nnyo era kyekiseera gavumenti ennyonnyole ebituukiddwako eri amagye ssaako ne Uganda kuba ensonga eno abajaasi batandise n'okulugulamu obulamu. Era Uganda efunyeemu ki okuteeka amagye gaayo e Somalia? Ensonga eyo bannayuganda beetaaga okufuna answers mu bibuuzo ng'ebyo n'ebirala bino tujjeeyo ebisookerwako naye waliwo ebibuuzo bingi ng'enguudo saawe. Ontakomye wano wabula asabye omukulembeze w'eggwanga era bw'anaaba ayogera alambulule ne ku nsoma ya Uganda eya bonna basome ey'omutendera ogwa wansi anti embeera gye balimu y'ennyamiza awamu n'amalwaliro ga gavumenti okubanga ensimbi ziteekebwamu ntono. Ey'okubiri gye twagala akulira bannayuganda, lwaki okusoma kwa Uganda okwa UPE kwasigalira abo bokka bamufunampola abatasobola kutwala baana baabwe mu masomero gaabwe aga private? Lwaki UPE saawe yasigalira ku abo abatalina kyakukola? Lwaki obujjanjabi bwa Uganda obuli mu malwaliro aga gavumenti lwaki bwasigalira kwabo era babamufunampola batalina option endala yonna nga babalina akasente kaabwe bafuluma eggwanga ne bafuluma obujjanjabi okuva wabweru bw'eggwanga? Weebuuza lwaki Uganda Young Democrats bassa gavumenti ku bunkenke kyokka ensonga eri bweti kino kiwayi eky'abavubuka abeegattira mu kibiina ky'ebyobufuzi ekya Democratic Party. Bano kibakakatako nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti okutunuulira buli ewali ekituli ne boogera ku nsonga eyo nga kw'otadde n'okusenninga ku gavumenti okulaba ng'etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. Emboozi eno ekusakiddwa Marvin ne Jacqueline Nanfuka ku BTM TV Community Report.